n'amaloboozi ge baŋŋambye Luusi amugamba tutere kutuwulire ndayira Katonda yatonda omukazi yagira amaloboozi nga 100 nga awuliriza mpola ku kutu. Luusi n'amubuuza n'amugamba amaloboozi ng'olikodinga nnyo abantu. Luusi nkuma bujulizi bw'obanga okuuma bujulizi ng'abantu gw'olipootingako ali omu si Hajji, si meeya, si mupakasi, si Maama Phina, kitegeeza obujulizi bwa muntu ki omu. Zanya amaloboozi ge nti Luusi n'oliwulira bayiteekako bwe bati, nino oliwulira bayiteekako bwe bati. Kumbe Zurah wange yalina tageti ayina ndowooza kazibu amuweereza eddoboozi muweereza eddoboozi naye Zurah watumanyiira gwe wakola dogamba Zurah ojja kwogera nno Zurah ati nagenda okuwira meya natambula bane njagala mbabwire mwenna abampuliriza sinyiiganga nze ndi mukazi nze meya obadde ondaba wano nga bannumba banvuma biraba ne mumpolereza nze nga sinyeze nali kubiddeko esimu nga meya we bali kumpolereza by the way kituufu nali kubiddeko nga meya munnange ntaase ompolereza bino banvuma tekibeerangawo by the way ate nga video nzikoze eziwera we bali banvuma nendaba nga byebavuma si bituufu kubanga omuntu dambutufu olaba nga tebiina mugaso naye ku kya Zurah nawuliriza ne neetegeeza ng'omukyala nentuuka nempuliriza seebaka newe akadde ako nalina ku airport nenkubira DPC we Nateete nenkubira DPC wa CPS netandika okukubira nenkubira Balamu Minisita Balamu nenkubira State House nebagaba na omusajja omutemu wuuyo naye nga maze okutuula naddamu omanyi bwe tubeera mu nnyonyi waliwo wemusasulira nemusasula data noba nga oli ku gundi olaba bulungi data netandika okunootinga ebintu bya Zurah netandika okunootinga amaziga ga Zurah nenzijukira nti nina wennamulabako nenzijukira nti waliwo nenga omukazi ono si gwe nalaba nemwetegeza nga nina fayiro ye ng'eri bulenga neŋŋamba fayiro eno sigirinamu fayiro zange naye mu byonna nsaba abakyala abali kuno abawuliriza bw'obanga olina obusungu bungi nnyo era ng'olina kye weetaaga okufuna mu muntu mukwano tebayitaawo ogenda kwonoona future yo yonna kati future ya Zurah eri automatically nti nnyonoonefu oba ayagala oba tayagala eyonoonese wandikola ekyoyita ekirungi ng'okirowooleza munno kibeere kibi ate ne kimuwa chances mpitirivu mu bulamu bwe. Zurah wakoledde Hajji pass etagenda kuvaawo ate tewagikoledde Hajji yekka wakoledde pass abasajja bonna newalibeerawo omusajja akikoze bajja muwakanira Zurah ekyo nkubuulira newalibeerawo omusajja akikoze ng'oligina akikoze bagenda muwakanira biringa ebya Zurah oba kitegeera nti osobola okukola ekintu ng'oyagala okulumya omulala nti kakole kino nnumye gundi era mufuneko kyenjagala naye n'okikola n'omuwa chances nnyingi n'omuwa emikisa mingi nnyo egy'okulwanira basajja banne. Kati Zurah luli abasajja abadde batudde ku ttaka nga beewunika kati obawadde ekibiina okwegatta Nuruddin yeegase ne Meya Mupakasi avudde Dubai gundi avudde Gindi bonna bakoze akabondo naye obusiri wa Zurah mbale nga muli wa minisita wangi akabuuzo katono nnyo kuba njagala obeereko nga n'abalala bwe bateesa akabuuzo nkuweereza data
Soko weze simu yo kuweze data sini. Soko weze simu yo kuweze data hizo kugwako. Ha, chonkoledde kino sikirabaga. Nji wandike wano bangisome busome. Aginsomere. Okay. Eri 07 0 ziremu 0 ogambe 0 01 75 Lukaga 22 jwanseze Lukaga 22 tamanyaji eri manya ga muwezi Enosi. Okay, kabateekeko wesuko tugamba wano. Kale tuyanze kakati MTN yes. Kanjira nsirika nga bannange batesa kuba ebigambo bwentandika okufukumuka ebigambo bya Zurah. Katono nnyo nga tonna sirika akabuuzo kaakano kenkuwa era nako tukaddiremu wano. Waliwo ekirowoozebwa nti Hajji yandiba omuloge. Bannange naamulabyeko daagera amaaso gange. Amaanyi ne gansigwa. Nengamba n'omusajja ono namugambye Hajji nyamba toddamu kukemebwa wadde kkubira ku ssimu y'omusirikale ng'oyogera ne Zurah. Nga bisajjala tulyogera ligonvu eriŋŋamba bambi kanso lyapise na kanso wallahi billahi tallahi nkusuubiza tekigenda kuddamu kubeerawo. Oyinza n'okuba wavuddewo yamukubidde. Tulowooze nti Hajji muloge era asobola okutereera bannange kiroga kiba kisusi. Mama Phina tosobola tuyambako ekintu ekyo n'okikijjirawo kubanga nze nga nja kufa. Omanyi amaanyi g'eddogo gasinga emmundu. Kituddiremu? Amaanyi g'eddogo gasinga emmundu enkookinge bweti. Ekyo njagala mbabuulire nti omuntu yenna bw'akwesookanga n'akuloga aba akuloze n'akuloga n'akuwunzika obutejjako ddogo ebbanga lyonna. Neyanziza nnyo neyanzika message nkalabye. Okalabye. Amaanyi g'eddogo bweza nnyo. Amiina. Amaanyi g'eddogo abantu bonna babadde nga bajerega eddogo mu dduniya. Naye njagala nkutegeeze kino naawe ampuliriza nti alina empisa tafumba. Abasajja mutambulira nnyo ku ligimu egamba nti njagala omukazi eyakuzibwa, njagala omukazi ow'empisa, njagala omukazi atali muyaaye, njagala omukazi biki byonna n'obisoma. Naye lwe kali kutanda n'ofuna omukazi gwe bayita omulogonja sabiggu agenda kuba n'emize egyo gyonna gy'otayagala ate ogigondere ne bw'olifuna alina empisa aliba kisiraani mu bulamu bwo. Hajji ng'atandika obulamu bwe yafuna abakazi abalina empisa. Okumanya balina empisa bakyamuwolereza. Ako nakona kati wabula Mama Phina nga bw'okwogedde bannange okoze point nti yafuna chance y'abakazi n'olwayo bakyamuwolereza n'ebizibu byalimu essaawa. Bakyamuwolereza. Hajji si musajja mukyamu talina mpisa. Mama Phina buli mukazi yeetaaga Hajji talina mpisa. Abakazi ba Hajji abo abakulu abaasooka betwetaaga. Yeetaaga abakazi ba Hajji abo abakulu abaasooka naye nkulayirira singa bukya ku makya Zurah oyo n'ayimirira n'agamba nti Hajji wange emisango gyonna tewagizza. Hajji ayinza okubavumamu abagenze ekiggu n'abogoloza. Mama Phina bambi kazeeyo ako kazeeyo. Akaliwa. Ako koyogedde kazeeyo nze nja kuvuma Hajji andeke. Kati bwena muvuma akole kyate naye ajja kuvuma. Senga Zurah akeera ku makya n'amugamba nti n'akeera ku makya Zurah n'ayita bannamawe n'abaga bannange. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nze Hajjat Zurah. Hajjat Zurah nze omwami wange Hajji Ali twagala nnyo era nze njagala mpulira njagala genda kigonda beku Hajji omwami wange tata w'abaana bange ayinza okubavuma mu abaali nnyo ekiggo. Yawaako. Mama Phina
Mama Phina mama wa Hajjat Eddogo olimanyi bwe baliyita eryeddogo fe abalikola okwata omwami wo n'enkwata meeya n'enkwata nange Namutebi Silivia ne twegatta bwe tuti ne tubanga balongo bwe tuti nga tulinga bava mu kiyira kimu nga ne bwe nkukola ebikolobero ebifaanana wa tosobola biraba. Nze yakikola nze ne bwe nkukola ebikolobero nga bifaanana bitya ne bwe mba nkedde ku makya n'envuma nazange ne mukuba emiggo nga mu butuufu osobola okumugamba nga naye kati wabadde olumba bwaki oli mulalu wange maama oli omumanyi mulalu nga naza nga mukamwana omu afufugaza famire enamba. La hawla wala quwwata illa billah ya rabbi. Mama Phina wangi mbadde nsaba beerako tufunene kuba n'abaami bateese kuba request nyingi nnyo naye gwe nkyakwetaaga olw'okuba nti ensonga zino kuviira ddala luli n'okutuusa olwayo ate gwe lwaki nkwagala yegwe omu gwe nnyinza okukkiririzaamu eyasooka okubeera eyali alowoozeza kw'obeera ettiimu eri waliwo tugenda otuuka ekyakusasa eddiiro kato yogerako. Bannaye ndi musanyufu nnyo okubeera nga kwendi ku mukutu guno. Weebale nnyo bwana meeya omulimu gw'okoze. Amiina taata. Nze mpangalira Dubai wano onaabeera nkomyewo nja kulaba. Amiina. Mu buntu. Amiina. Kuba neetaaga okulaba mu buntu. Maama Phina weebale okuteesa waggulu awo. Amiina katubana. Nze ndi musajja munnamateeka lwakuba nagavaamu e Uganda nenjija ate Dubai okola ki okuyiiya ebirala naye kyensobola obbagamba nti we nali nkola dissertation ye research nga ndi ku university munanjulira ku bantu 100 on 100%. Dissertation yange yalaga nti 90% abasajja abaliko emisango gya defilement ne rep gibeera forged oba giri forgery. Eja rep ne defilement 100%. 90% ebitundu 9 babeera babawaayidde. Nze kenyini I engaged with prisoners. N'ogenda enzira musajja n'omubuuza byaba bitya n'ovaayo n'ogenda ku kyalo gye baali byali bitya nakugamba nsonga za ttaka. Njogera wano eno nze natuuka ku Kaaba alhamdulillah naye sawa ya leero nina mukoddomi wange ali mu musango gwe gumu bamutidde future ali mu musango era inshallah Mama Phina nja kusaba maze okuteekako request ku gundiyo kati engeri gye siriiyo system nagivaamu dda myaka kati 10. However nawa advice yange gye nalina okuwa naye omwana ali mu kkomera yabeera awangalira Sweden musambi wa mupiira you can imagine mukoddomi wange naye empalana ze balina ku kyalo mwana akozeemu azimbye makalina naye kati omanyi okugamba nti nina empala maama wange kye tuyita mpalaniraako kati maama we ayina banne batakola ki batakanya nabo batukalakana nabo kati just yajja mu vacation nga onajja mu ki mu vacation ozolabe project zo zikola ki zitambula zitya kakati ffe abaana twagala nnyo bamaama baffe era ekikwata ku maama okola ki oyimukirawo essaawa eyo kakati maama famire eri gyatokalagana nayo baneiba oli agamba nti kiki nsobola okukola okusiranya ki omukyalo ono era muganda wange meeya
ne Maama Phina waggulu awo jabasaba maaso awo tulabe kino engeri tunakola ki era abaana babadde bakutandise nti giteeke mu box ya meya jajje tunyumiza yonna emboozi zino yes njagiteeka mu inbox yo naye nkubira essawa ya leero emyezi 3 ali mabega waki bamuteekako omusango gwa attempted rape. You can imagine attempted rape nti yagezaako okutta yagezaako kukwata okuwamba kuba kidnap naye attempted rape ogezaako kutta tese kugezaako no yagezaako kukwata yagezaako okukwata okwata byonna tebikwata attempted rape kuba kukwata kidnap kwe kuwamba okitegeera kidnap kuba kuwamba rape kuba kukwata kati bamuteekako omusango gwa attempted rape era ne findings neziraga nti rapture omwana kweri teyakwatibwako kuba mwegyo emisango tulina kyetuyita ingredients oba facts zetunoonya nti penetration yabaddewo kati nga olabamu ogwo omusango gwa nisha nti penetration yaliwo naye ngeraga nti no ddi mabega nti yadda okitegeera naye kati ono eraga nti nno teriiwo okitegeera naye it was attempted to rape okitegeera so lwaki mbagambye ebyo nti these are facts these are facts omwana kati takyasobola kuddayo Sweden ali mukomera okitegeera lwakuba nti yajja alwanireko ki maama we kibi nnyo tujja gezaako ojja kujja mu inbox twongeremu tulabe ekirungi kati Maama Phina tuli in touch n'abalala bonna abayinza bayinga interest mu kino mbadde nange nsaba mwami Kato Maama Phina akuyambeko tutuukirire omwana oyo asala amagezi okutuukirira omwana oyo kuba Maama Phina alina akalimi akazimba omuntu nekamuziza mu nteeko kale tweyanzege kakati Habibu ndowooza naawe teesaako Osibye otya yosebo Mr. Mayor? Nasibye bulungi oli otya? Maama Phina osibye otya maama? Ye kakati nze nawulira omukyalo oyo Zurah ng'ayogera nensooka mbeera ku sayidi ye naye nentuula nange nenfumiitiriza ng'omuntu neŋŋamba omuntu okuwalampa akatanda ako ne katamenyeka kizibu. Nenyimirira neŋŋamba amagulu gannumye kanzire ku sayidi ya Hajji